Oluvanyuma lw'ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ggwanga okufulumya ebyavudde mu bigezo bya siniya ey'omukaga 2022 amasomero mangi gajaganyiza olw'okufuna obuwanguzi. Ku ssomero lya Balikudembe S.6 Kisoga mu disitulikiti y'e Mukono tusanze abayizi n'abasomesa bakebera amasimu okulaba bye baakoze. Nga wakayita eddakiika ntono ddala bano batandise okujaguza olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu mu bigezo bino. We want to congratulate our school that we have made it. This is our year. Lydia Lukwago omukulu w'essomero lino agambye nti kyabadde kisa kya Mukama abayizi baabwe okuyita ebigezo bino. Twagala kwebaza Katonda nti abaana baffe bayitidde ddala waggulu ab'omwaka guno nti omwana waffe asinze afunye 19 naye nga twagala kwebaza abasomesa bonna abasomesa abaana, twagala okwebaza Board of Governors support lyatuwa ate n'okwebaza Katonda kubanga abamu ebibuuzo byaffe ebyabo tebikomyewo naye ffe twebaza Katonda nti byaffe bikomyewo. Omwaka guno kugenda kuba gwa njawulo kubanga abiri nalabye eddanga mulimu abaana 10. Ne ku ssomero lya Mpoma School Satllite Campus e Mukono nabo tusanze abayizi batandise dda okujaganya oluvanyuma lw'omuyizi waabwe okufuna obubonero 2 mu bigezo bino. Haluna Lubwama afunye obubonero 2 mu bigezo bino atubulidde ekyamusobozesezza. Nafunye points 2 mu university yakafuluma mbadde nkola PMTD nga sofuka engineer gyebujja ndi musanyufu nnyo bya nsusso nasabazadde banasosala nga okunteekamu amaanyi ndabako amaanyi nasofuna points 2 nabaza Mukama Katonda olw'okumbeerawo mu mbeera yonna nagye mpisemu nga nsoma. Nebaza Mukama kuba yimena yabibaddemu n'emikono gyange okuyita tuyise mu kusiiba mu kusaba era sawa zino buli kimu kiwedde era nga atuwadde buli kimu kyetubadde tumusabye era nga mwebaliza ddala aba HM waffe bazadde baffe bonna bataddemu okututuusa wano wetutuuse. Aaron Kabale omukulu w'essomero lya Mpoma School Satellite Campus agambye nti gabadde maanyi g'abazadde n'abasomesa. Era tukikoze abaana baffe bonna twatuza abaana 35 mu senior 6 bonna baayise okugenda mu matendekero aga waggulu. Mukama n'atukola bulungi nnyo nti omwana waffe yasinze okukola obulungi. Lw'omuyizi Haruna yafunye points 2 nga yakola physics, mathematics, technical drawing ne ICT agenda kusoma civil engineering. Twebaza nnyo abazadde, twebaza ba directors, twebaza staff, twebaza abayizi baffe abatuula n'abayizi bannaabwe ababayambako okutuuka ku kkula lino. Tukubiriza abazadde bonna gye bali nti mu Mpoma School Satellite Campus e Mukono tukyalina ebifo kuva mu senior 1 paka mu senior 5 muleete abaana tubasomese.